Kyagulanyi ani bwe yawa omulimu era Kyagulanyi ani gwayinza okugoba talina Kyagulanyi tawandiikangako mu buloga yenna talina buloga yenna gwe yali awandiise era tasobola kkeera ku makya n'agamba nti ngoba buloga gundi gwosobola okugoba omuntu gw'otaawa mulimu. Bobi Wine nga tavangayo okugamba mbu nno Junior wa Nuupu oba si wa Nuupu. Lwaki yayagala akyogere ku babuloga abalala? Junior ye wanjawulo ku bano babuloga abalala. Junior atunuulidde kusaba bano bakola ssente zaabwe ne bateekamu. Konna ne asinga okukolera Bobi Wine. Junior ayagala kumulikogonalizinga bano bakola tebaagala. Kitegeeza Junior is a fool. Engeri gye yasoma psychology ebyo bikosi by'embwa. Ate Faruku njagala nkubuulire nze ndi musajja musiraamu njogera mazima. Teriyo muntu ategeera ayinza kuva mu muntu amuliisa. Kiki otegeeza? President Museveni yali asomesezza famire ya Junior okuva ku mwana ayavula. President Museveni abawadde emirimu yawadde taatawo omulimu. Ne bamaama be bonna bakyala ba Muzeeyi Tamale. President Museveni abawadde obukuumi. Kati muntu ky'omusiru ayinza okuva mu muntu akuyimirizzaawo n'owesirwaza n'ogamba nti n'opagira Nuupu. Balowooza nti nno bannayuganda basiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna baganda baffe wonna w'osinzirira okutulaba ndi Kampala, straight from Kampala. Negatiddwako muganda wange ali awo Sweden, Stockholm, mita Eddie Mezaya, blogger. Ensonga z'ababloga tugenda kuba tutegeera ensonga z'abantu bano. Babloga bafuuse babloga, struggle efuuse struggle. Ababloga bagamba ab'ebweru bamazeeko abawana eddembe. Twagala tegeera omugaso gw'ababloga bano bagatta ku Nuupu, bagatta ku bigendererwa bya Nuupu oba batoolako butozi. Eddie Mezaya ndi naye bakuba nfuna babloga enjawulo tubeere nga tumenyamenya ensonga naddala ab'ebweru ab'oku ground balina ensonga zaabwe tebawa. Ne Eddie Mezaya batubuulire. Eddie neyanze ge Faruku okumpa omukisa n'okunnoonyako. Amiina era ndi musanyufu. Bannayuganda mwenna gye muli mugamba mutya, abali mu Sweden, abali mu Bungereza, America, Canada, mwenna mbalamusizza. Bankuba kye abali mu UAE, South Africa, buli muntu gyali gyanoonyeza akawogo mbalamusizza. Gwani sebo? Yenze Eddie Mezaya nga amannya agange agaddala nze Ssembatya Eddie. Ndi musajja wa Ngonge nzaalibwa Mityana. Mama wange Alice Nakakande. Owangaalira wa? Nze mpangalira wano e Sweden mu kibuga bakiyita Norro Shopping. Kiringa kyakuna oba kyakutaano mu bunene. Ensonga lwaki nkuleese baŋŋamba mbu yatandika omulimu gw'ababloga. Omu ku bajjajja b'ababloga. Gamba okimanyi. Gamba okimanyi. Njagala omuntu ye n'akyeyogerera yinza okuwa abantu obutwanze newala nnyo. Wali tonnaba kujja ku intaneti walabangaani. Beera serious. Gwani? Wuliriza, teriyo YouTube channel munnayuganda gy'atandise nga talabidde ku nze. Teriyo TV station yonna yansooka ku online. Kebere radio eza Uganda. Nawe okimanyi kubanga oli TV personality. Yes, nze jjajja mmwe nga batulina ka miliyoni nti yatugobera abakongo kati nze nabagobera ebinigeria e Uganda. Gwe jjajja w'ababloga? Of course nawe okimanyi. Ani yansooka? Simanyi, njagala ombuulire gwe bawasangawo. No, taliwo yansooka. Teri muntu yansooka. Omulimu gwa blogging wagutandika mwaka ki era watandika ddi? Era watandika ne baani? Nakutandika mu 2010. 2010? Yes. Era 2010 nze nali munnayuganda yekka ali ku layini. Ekyo? Ebintu bino nakoppa ba Nigeria, nakoppa ba China.
nalabanga abachina n'abanigeria balina ebintu bingi ku internet naye nga tosobola kusangako byabannayuganda okuddako music neŋŋamba ekintu kino bwe nkikola tekiikole era ne nkikola mu kutandika ne banvuma omwana awemula omwana akola biki naye kati essaawa zino ndi musanyufu nti tulina ababloggers abasukka 10 tulina YouTube channels eziwadde abaana emirimu kye nali njagala ne luli baalinga balaba Edmizaya yekka amazima gali nti nze njogera mazima omukyala gwe bayita Rita Kaggwa yasoma akyaliyo era mu babloggers teri yenkana Rita Kaggwa abeera e Bungereza n'endudde omulaba Rita kati Rita omanyi agenda n'afumbirwa Omunigeria Abanigeria abo si baawe kati Omunigeria oyo muganda wange oyo system amutwala kaguddeyo Rita wange yali ku internet yabaaki gyali ali mu kufumba fufu oba okitegeera naye munange simanyi Rita yasoma okuba nanga test yagifuna mu fufu Rita yasoma ye amazima gali nti mukyala muyigirize ani addakaawo of course nteeka okubeera nga nze muki mukusoma nze ndi inginiya nze ndi inginiya empapula zange teziri ggulu nzirina wano buli kimu nkirina owookusatu ekyamazima kiri nti sirina nnyo balala bemmanyi okuddako ennaku zino Lumbuye yali tica e Uganda naye Lumbuye soogerangako naye sisisinkanangako naye naye ndawulira nti yali tica kati ne tujja Kakensa yasomera Kyambogo era musajja muyigirize wa diploma ku level ya Uganda naye bwe yatuuka e Finland gyali of course n'ayingirako kubanga alina okusomako abeereko ne byakola n'ayongerako ka certificate kati waliwo omwami omulala bamuyita Kojja Omugezi Kojja Omugezi ali ensaidi za UK we UK atali UK ali awo muwaka akasaaka egatta ku UK Ireland Kojja Omugezi naye bwatu bwe yakola yava e Uganda nga musajja muyigirize bwe yatuuka eyo naye n'agattako ka certificate n'ayingira mu byobulamu oba okitegeera kati bwe tugenda ku Isima Muyisajja muyigirize naye bwe yajja Sweden n'asoma bikosi ebitategeerekeka ebyo ebyekisiru simanyi myezi 6 simanyi myezi 5 musajja kati nti in fact muyigirize ku level ye Uganda ne wano Ebulaya talinamu Ebulaya talina aga Katonda mugulu omanyize njogera mazima Ebulaya talinamu Isima kati ate era bwe tulaba Ashabaga Katombo wa senior 3 kati ate bwe tulaba Tamale Mirundi Junior alina degree yasoma psychology kosi esomerwa abantu abalwadde b'obwongo abasiru abagudde ebibuuzo ebyo bikosi babisoma nti bonna bayiteyo kubanga bw'omubuuza nti bw'okola application Tamale Mirundi Junior ng'osaba omulimu oteekako mulimu ki gw'osaba nga tagulina kubanga omusomesa agamba ndi teacher omutunzi w'ekyalaani agamba ntunga kyalaani omufumbi w'emmere agamba ndi chef kati Tamale Mirundi Junior atugamba yasoma ki era omulimu gwagusaba agamba asaba mulimu ki nze Edi bwe nkola ngamba nti ndi inginiya oba ndi driver for example naye kati muganda wange oyo mulimu ki simulumba naye njagala ngambe bannayuganda nti bw'obeera ng'omanyi nti nno oyingidde mu bintu eri public bajja kufeffetta abantu bakutegeere bulijjo bye mbagamba abantu ti mweyise bulungi ng'omanyi ogenda kujjayo weeteeke mu public kuba public teyagala nonsense kati Tamale Mirundi Junior yasoma koosi ya psychology n'agimala e Makerere ekyamazima kiri nti eyo koosi y'abantu b'abuugi kakati bwabeera nga aliwo balooya but architecture
ba mass communication, simanyi tourism, journalism, but teacher. Ye kulwe atugamba yasoma ki? Waliwo ba doctors, waliwo abasoma agriculture, kati ye specializinga mu ki? Talina. Eyo kosi gye yasoma y'abaana b'abagagga. Okay. Nti omuzadde akutte omwana we ayagala aleete diguli mu ntu n'agamba agenda osomaleyo ofuneyo diguli. Ng'etamala emirundi gina bye yakola n'amala okusoma era taata we n'akuba akasimu ne bamuwa omulimu. Mulimu ki? Naye ayibeti tasobola kusaba mulimu nange neegusaba nga batuwadde ono merit. Ne tukola interview n'ampitako mu ki? Ono wa diguli ki? Ana diguli ye Makerere. Anti yasoma ki? Psychology kabeera ka course unit. Buli muntu yenna asomyeko Faruku oli musajja muyigirizi. Buli course erimu ka psychology, erimu ka course unit yako kebayita psychology. Naye neewuunya nti muganda wange yagifuula course n'azisoma emyaka 3. Ebungereza ku psychology basomera emyezi 6. Wano Sweden psychology bamusomera emyezi 6. Naye yasomera emyaka 3. Kati yasoma ki? Era akola mulimu ki gwayinza okugamba muntu nti nasaba oba nsaba mulimu gwa kukola kino? Ba psychologists babeera bakansala. Okansolinga omuntu gabeera magezi mazaale. Tebagayigiriza ku university. Okay. Kubanga okansolinga omuntu ebeera discipline ya muntu akansolinga. Nti omuntu wabeera ng'ali mu mbeera eno mukwata ntya. Ekyo tebakiyigiriza ku university. So kati musomese Tamale Mirundi Junior. Tamale Mirundi Junior mugamba kyali muvubuka muto. Bw'aba ayagala okubeera mu public anoonye koosi emuteeka mu public abantu gye batayiseemu maaso. Obuzibu bwo Eddie Mizaya njagala era tugende ndowooza mu bya Tamale. Obuzibu bwo buvaawa? Tamale kufaayo n'agamba nti Nuupu njiwadde suspension. Obuzibu bwo buvaawa? Babloga beegwero siri ku bya Nuupu. Nze ndi ku public abatutunuulira nti waliwo omuzadde agenda okutunuulira Tamale Mirundi Junior alowooze kubanga ayogera ebigambo bibiri nti nasoma psychology. Waliwo omuzadde agenda okugamba omwana we nti genda osome psychology obeereka Tamale Mirundi Junior. Kulwokuba abantu tebamanyi. Naye nga yeerabidde nti koosi ya Tamale Mirundi Junior terina mulimu gwekuwa mu nsi yonna. Talina mulimu gwasobola kusaba mu nsi yonna ne bagumuwa. Mulimu ki? Okuddako nga bagumuwadde olw'okuba famire. Naye bagumuwa nti n'onu merit agenda kukola mulimu ki? Bloggers mbeegayiridde abataasoma mugende musome ebitegeerekeka era mweyise bulungi kubanga abantu public bajja kuvaayo ebyagambe nti Eddie watubba. Bw'obeera blogger obeera national figure obeera international figure obeera public figure. Kyekyo bulijjo abantu kye mbagamba nti obeera nga oli specialist mu kulima buulira abantu ebikwata ku kulima. Bw'obeera nga totambulangako tobuulira abantu bikwatagana mu kutambula. Kati muganda wange oyo balina kuconcentratinga ku levezo bagakato baconcentratinga ku Masaka simanyi Mityana ebintu tubwe bityo. Abo Tamale Junior. Naye kati fe abatambuddeko ate abayigiriza abasomye ebintu ebiriyo. Kati babuulire. Nedda weebuuzeemu psychologist asobola okuyimirira ku inginiya. Nze ndi inginiya nasomera wano Sweden. Era bye bintu byenkola. Njagala okuweebuuzeemu omuntu gw'otuukira okubeera nti abazungu bakwesiga ne bakugamba n'otandika okubeera mu mayumba gaabwe n'otandika okubeera mu zifactory zaabwe. Obeera ebintu obitegeera. Kati kye njagala tutegeera yabazaala ye mmwe nti temwasoma lwaki omulumbamu eyo angu?
nedda simulumba nze nga naye bwali public informer nange mukozesezza kuba kati abantu bamumanyi abantu bamutwale nga specimen bamanye nti no yasoma bintu bya mandaazi nze koosi ya Tamale Mirundi Junior bwe mba njibala mu course is the lowest course mu Uganda is the most stupid course mu Uganda n'omwana asomye okutunga ekyalaani asinga Tamale Mirundi Junior level kuba ye kati ya specializinga mu kyakola kiki kyasobola okukolera ensi takirina era Tamale kati kankubuulire Tamale Mirundi okusoma primary President Museveni yamuweerera takyegana okutali musango esi musango second President Museveni n'amuweerera okutali musango University President Museveni n'amuweerera okutali musango okubeera mu Kisago n'amaliriza President Museveni n'amukozesa n'afuna omulimu okutali muki mulimu ki ate gwe yafuna alina kampuni eyo gyeyali ewamwami Sudiru yali akolewa Sudiru nga supervisor ng'omulimu baagumuwa olw'okuba taata waakola mu State House emunyonnyo ku woteri ya Sudiru kati omuntu bw'atyo aba tasaana kwogerera mu ffe abaava ekalangalo nga weetisse mufaliso n'oyingira Kampala nga temuliimu mwana wa nnyoko n'otuuka e Kampala n'ofuna zi connections kankulageko Faruku n'otuuka e Kampala n'obeera established njagala nkulage buli kimu wano tugende nga mpola mpola kati nga buli kimu kiri ku ggwe olaba kaakati yaba amuweerera ate ye oweekalangaale nayingira ekibuga nga temuli muntu amumanyi ate ye gwakwata akasimu n'amukubira n'amugamba owaani kati ffe tusaana okubuulira abantu nti osobola okuva ku level okutuuka ku muntu asembayo ng'akumanyi so si bano bagenze basindikasindika ennaku ezo Tamale Mirundi taata wa Junior yavaayo n'atunula mu kamera era yali naawe ndowooza oba nekasuku n'agamba nti ab'e Bulaaya Tamale Mirundi apangisa mu kifo ky'okumugulira essimu n'okumuwa engatto emasaati mumusondere ssente agule poloti azimbe ennyumba awone okupangisa kati omuntu leveeyo nga taata we yalina n'okuyamba ozimbe kyatugamba kigambo ki nti motivational speaker atugamba kigambo ki najja taata we n'amugamba era nti akawala ako ka Spice Diana ne Shiba mbaagala nga kitegeeza ni actual sense taata gwe amutwanira Spice Diana oba Shiba kati kitegeeza taata bakusomesezza bakufunidde omulimu ali mu kusondera ssente mu b'e Bulaaya ate akukwanira you a fool nga ffe tweyimirizzawo okuva ku mulandira nga teryakumanyi buli woofiisi okonkonankonkone n'oyogera ku ggwani Faruku ffe twava emitiyana okujja mu Kampala najja neetisa omufaliso okujja okuva Kamakiiri nentuuka e Kampala nenkola ku radio nenkola ku TV nga saabisoma kati mbeera Bulaaya ensi yonna ngirambudde nzize Bulaaya ebintu bye bakola byonna baakoppanze kakati tusaana okubuulira abantu naye bw'ova n'oyogera ebigambo bibiri nti abo baasoma ki basiru simanyi psychology abantu b'e Bulaaya babloga basiru we are not fools abantu bangi nnyo abafunye emirimu ku babloggers bakoze kinene nnyo okukumaakuma bannayuganda ne bayamba bannaffe abali obubi njagala ogende okebere tourism industry nga bwe yali nga Mwami Kiwanda mwali yali akolagana bulungi ne babloggers nga buli kaseera tufuna ba tourists because of international bloggers oyo Tamale Junior talina
omulambuzi yenna gwayinza kuleeta Uganda kuba talina gwamanyi. Neffe abaana tusomye nabo, abantu tusomye nabo, tukola nabo. Okay. Omanyi nzakankubire omuntu atamanyi kizibu nnyo okutegeera mbu tamanyi. Mwami Tamale Mirundi Junior tumukonsentuwetinzeeko nannyo yasoma psychology kosi ya kisiru ne bw'ayogerera mu bamuzi be balowooza yasoma kubanga ayambadde ekikoofiira n'ebyo ebigoyi. Naye nga bw'omubuuza muganda wange teeka wano empapula nteeke wano wasoma ki? Ne mutandika ku reasoninga kimu ku kimu. Nze nkugambye psychology ebeera course unity. Mu buli koosi yonna esomebwa mu nsi muno mulimu kapaati ka psychology. Okay. Kakati njagala tugende. Junior olinga agamba nti yabalumbyemu abeebuuzi. Faruku, saagala ogambe nti yatulumbye. Nze siri buloga wa NUP. Nze ndi musomesa w'aba bloggers bonna kubanga nze jjajja waabwe era nze mbalambika. Era olaba buli blogger yenna avaayo n'akola ensobi nteeka omulambika. Nga bwe natandika ekintu kino nga mbakubiriza nti bannange muyingire ekintu kino gwe njagala batambule. Kati Junior abadde ayagala kyonoona yotegeeza? Junior amisiriidinga abantu balowooza nti yasoma. Naye nga teyasoma bintu bya kisiru. Abazadde eno waliyo abatunulira Junior ne bagamba njagala koosi eyo yennyini nnyini. Nga tamanyi kivaamu. Abazadde bajja kwonoona ssente. Eddie, njagala twogere ku bino ebiriyo. Babuloga, muyina babuloga, okay. Oyinza okuba toblogingira NUP, kati balina kye bayambye. Kuba bano babuloga beno bagamba mwabatankuula ebintu, mwabakuba propaganda, abeebweru muvuga propaganda. Kati abeeno bagamba muvuga propaganda. Kiri kitya muganda? Bwana Faruku, nja kukkiriziganya naawe. Ekigambo blogger kitegeeza propaganda. Teriiyo blogger atuwa mawulire nga gali verified oba gali edited. Tegalina ba editor. Tegalina ba editor. Mu nsi yonna ekigambo blogger kitegeeza propaganda. Teriiyo blogger akola ggulire mu nsi yonna nga liri authentic. Teriiyo. Wabula blogger kyawulidde kyawa abantu bwe bamala okukinogerezaako nga kituufu ne kiryoka kitambula. Mu nsi yonna bwe kiri. Amawulire amatuufu bagasanga ku media house. Mainstream, TV, radio oba mpapula. Print. Naye ne wabeera blogger nga wa President Museveni, ne wabeera blogger nga wa Trump, ne wabeera blogger nga wa Obama, bonna babeera ba bloggers, babeera ku propaganda. Okay. Mu nsi yonna bwe kiri. Okuddako omuntu omusiru ng'oyo ayasoma psychology. Yatamanyi kigambo kye bayita blogger. Naye ekibuuzo ky'obuuziza ba blogger bakoze kinene mu kutunda Uganda. Ngeri ki? Positively, negatively. Kuba waliwo abagamba nti ensi yaffe mugitunze mu direction enkyamu. Kiri kitya? Anti nkugambe bwenti njagala ogenda obuuze ku statistics entere olabe ku time eno nga tulina ba bloggers bangi batuwalizimu bazze bameka batuwalisi. Ate luli balinga bameka nga tetulina ba bloggers. Weebuuzeemu ssente eziyingira mu Uganda kati essaawa zino ng'ogenda ku Revenue Authority ziri mmeka? Luli zaali mmeka? Ssente tuziyingirawo ba because of bloggers. Kubanga ba bloggers batambuza ebintu ebingi nti gundi alina ekizibu abantu ne bamuyamba. Kati abantu bangi nnyo basomeseddwa, bajjanjabiddwa, bafunye ekyokukola, abantu abamu batambudde. Blogging balangiddeko emirimu. Era blogging yawadde abantu emirimu. Njagala ngambe bannayuganda kye babadde batamanyi. Abo bonna be mulaba ba YouTubers. Abalina channel za YouTube, abo bonna ba blogger.
Sagala balowooze nti blog alina kubeera ku Facebook. Blog ali ku buli kintu kye bayita social media handle. So kitegeeza propaganda. Babloga batambulira nnyo mu propaganda. Faruku nawe oli bloga kuba olina YouTube channel. Eya gospel line. Era wagituuma gospel. Yes. Buli muntu alina YouTube channel abeera bloga. Yati ng'omutambuza agaboozi. Ng'omutambuza mwabasudde ekibiina kya Kyagulanyi. Nga bw'agamba. Ekibiina kya Kyagulanyi. Kakati weebuuzeemu. Babloga be basudde ekibiina kya Kyagulanyi. Kyagulanyi ani gwe yawa omulimu? Era Kyagulanyi ani gwayinza okugoba? Talina Kyagulanyi kyawandiikangako mu bloga yenna. Talina bloga yenna gwe yali awandiise. Era tasobola kkeera ku makya n'agamba nti ngoba bloga gundi. Gw'osobola okugoba omuntu gw'otaawa mulimu. Yes. Babloga beeno ab'e Bulaaya balina enjawulo ku babloga abali mu Uganda. Nti babloga abali mu Uganda batunuulidde kusaba. Nti ajogere ekirungi ku gundi ngenda mpeeyo ekyokulya. Naye babloga beeno olw'okuba balinamu akawogo ayogera nga talina kintu kirala kyakunuulidde. N'akolera ddala ekyo kyalina okukola. Naye njagala onfune mulimu bablogers abayinza okubeera ng'emirimu bagikoze bukyamu. Okugeza nga bloga eyabika Kabaka. Oyo yali America. Yali Boston. Eyabikira ddala. Naye simanyi lwakuba nti waliwo omusajja gwe bayita Lumbuye. Abantu bonna balowooza nti Lumbuye yabika abantu. Nze kugabe soogerangako na Lumbuye. Naye nga nze njogera mazima. Eyabika Kabaka abeera Boston. Yabitandika era n'abika Kabaka. Naye abantu bonna ne bagamba nti Lumbuye yakola ki? Yamubika. Yabika. Wallahi yamugumu Kabaka katono okunzita ekiro. Yali Boston. Okay. Kati kyenjagala otegeera. Kati ulirizamu eyabise President Museveni. Eyabise President Museveni. Oyo yose ajja kulimba nti obaani kubanga nze nageza okubikula Facebook nga buli muntu yenna byayogerako. Ekintu ekitali kirungi. Era nze nsaba aba bloggers bano nti waliwo ebintu ebiyinza okuteeka Uganda ku fire. Fenna tuli bannayuganda. Mujja gikumako omuliro Uganda. Bambi mbegayiridde ba bloggers. Tukole ebintu nga tulinamu omutima gw'ensi yaffe. Tosobola kkeera ku makya n'obika Kabaka, tosobola kkeera ku makya n'obika President. Abo abantu ababiri babeera banjawulo nnyo mu bulamu bwaffe. Tugende ku Kyagulanyi. Gwe njagala. Kyagulanyi ogamba tapointingangako. Junior yagamba aveeyo ye kubanga yagamba nti bano mu bibiri Kyagulanyi president wange ati ye Junior kyekwasa n'agamba nti balinkinga neki naye ate olesemu ka element n'ogamba nti ate bali appointed. Junior yagamba bloga ayogera kimu bibiri Kyagulanyi president wange kati ye Junior alowooza omuntu oyo abeera attached Bobby. Anti kati weekubuuliza jjajja Faruku. Bobby Wine nga tavangayo okugamba mbu nno Junior wa Nuupu oba si wa Nuupu. Lwaki yayagala akyogere ku babloga abalala? Junior ye wanjawulo ku bano babloga abalala. Era bano Junior bwe yeepimamu ne bano babloga ani asinga amaanyi. Junior atunuulidde kusaba. Bano bakola ssente zaabwe ne bateekamu. Konna ani asinga okukolera Bobby Wine. Junior ayagala kumulicognizinga. Bano bakola tebaagala. Kitegeeza Junior is a fool. Engeri gye yasoma psychology ebyo bikosi by'embwa. Okay. Is a fool. Tamanyi kyayogera. Ate Faruku njagala nkubuulire nze ndi musajja musiraamu njogera mazima. Teriyo muntu ategeera ayinza kuva mu muntu amuliisa. Kikyotegeeza. President Museveni yali asomeseza family ya Junior okuva ku mwana ayavula.
President Museveni abawadde emirimu yawadde taatawo omulimu ne bamaama be bonna bakyala ba Muzeeyi Tamale. President Museveni abawadde obukuumi. Kati muntu ky'omusiru ayinza okuva mu muntu akuyimirizzaawo nowesiriwaza n'ogamba nti nompagira Nuupu. Gwalowooza nti nno bannayuganda basiru. Abantu abali mu kintu abalina okukikuma be Batamale Mirundi Junior kuba be bakifunyeemu. Kati wabona n'akuguyaza abantu nti Bobi Wine nkugambe taata we yayi President Museveni ayimirizzaawo famire yonna abasomesezza abawadde emirimu abawadde obukuumi era bwe baamukubye ebinnywanyo bwe bamukubidde mu bibaala bye. President Museveni n'agamba nti simanyi amutwala mu Amerika kumujjanja. Kati omuntu bw'atyo ng'ovaayo ng'osiriwala nti nno tomuwagira. Abantu abalina ensonga bandibadde ba Edin Zaaya nti nze kakyangambawo sinywanga kubadde akacupa ka soda akavudde mu ewa President Museveni. Tokanywangako? Sinywangako kacupa ka soda akavudde wa President Museveni. Okay. Ffe twandibadde tulina ensonga eri President Museveni ngamba naye President nkuze 38 nze atalyanga kubadde kakabalagala kavudde mu State House siri munnayuganda. Ffe twalibadde tulina ensonga ne kati ye Tamale Junior ali mu kumuguyaza bannayuganda. Nze ate saagala bantu ba pretenda bw'obeera ng'obagira President Museveni si musango. Vaayo nga babebekulu nga balagadi nga bakusaasira nga bafulfiga. Oleka okugamba mbuno ate mpagira Nuupu ate nga President Museveni yakuyimirizzaawo. Tekisoboka. Bw'olaba kisoboka osobola okuva mu nnyoko. President Museveni ye taata wa famire ya Tamale Mirundi. Yabaliisa, yabajjanjaba, yabanywesa, yabawadde security, yabawadde emirimu. Okay. Muganda wa Tamale Junior akola ku Parliament. Omuntu bwakubuuza Parliament ya nnyoko. Badde simanyi. Kati ebyo babira babuguyaza abantu. Kyobula abantu ne yasoma koosi zangwa ndi psychology. Ebyo babisoma. Ebyo babisoma. Kakati Faruku njagala omuuze n'ebibuuzo byonna byonna mbadde nkulaba nnyo ng'olina abasajja abo. Kati nga jjajja obalaba. Mbadde mbalaba bonna. Kati waliwo kati ne tugenda ku kyennyumba z'aba Bobi Wine. Yes. Bobi Wine yali ayagala kulibaleetinga Uganda. Niba beneficiary. Faruku ne bw'oba owagira Bobi Wine otyo n'ogenda omutuukako nga Eddie yawe yamaze dde okugyawo ekisaba. Oba otegeera bulungi. Etegeeza beneficiary. Banjoman kimukakatako okulabirira omwana wa Kawuma eyali driver wa Bobi Wine. Eri yali struggle wajja ku lulwo. Tewali gwe yayita. Mu struggle. Kituufu. Ne baali balwanirira ntufunebwako obuntu. Igwe lwaki bannammwe n'okubajja mu makomera ssente bazisondera ku social media nga baagala miliyoni 4. Anti wulira struggle bweba yajja. Abafiira mu struggle y'abeesi. Mulemereddwa okusonda ssente zijja bannammwe mu makomera miliyoni 4. Bobi Wine enkeera n'atuusa bulletproof. Abannayuganda baani nze mbeera Sweden. Ab'ebweru ngoba tebasonda tekitegeeza nti tebasonda. Nze sirifala nze njagala omumenyerayo omuntu omu munnayuganda eyasonda ku ssente za Bobi Wine ezagula emmotoka. Sebo ndi informed. Buli ekiteekinga place wano mu bannayuganda mu diaspora oba America oba gwanteeka okukimanyi. Kaakati njagala ndabe nti Eddie yawe okulaga ennyumba nti simanyi $1,000,000 zonna wadde baataddemu okujubisa. Njagala mbuuze Eddie yawe bw'owulira kiri feya okubeera ng'omwana w'omukazi simanyi Liita yafa ng'omukazi bali wano mu Kampala tebalina na kye balya.
mu butuufu muwulira nga mukirifa nga ate abaana bali babonaabona kuba bazadde babe baafa nga bafiiririra muganda wammwe. Era wembuuliza Pulezidenti Museveni sale musale bamuzeeyo afande Muhoozi olowooza tebalina mayumba bannatasha. Lwaki ebyobugagga byabwe tebabiraga mu pabuliiki? Kubanga batya okuinsitinga pabuliiki. Anti nze wenkulaga ulira kirimu angeni nti bwenkulaga bye nnina nkuwashuwalensi nti sijja mu buyinza kubba. Bwenkulaga nti nakola mansion eyo nga sinajja mu power. Nina 2 billion whatever. 2 billion house. Ekitegeeza wenjija mu bufuzi mu bukulembeze siri mubbi sinoonya kyakulya sinoonya ssente. Yeyo ango gye nsuubira gye balimu. Isn't it? Anti jajja Faluku kambuuze mu kaseera ka COVID katagenda kuweza myaka 2. Mu Uganda ng'abantu tebakola. Eddie Yawe akola mulimu ki mwamaliriza ennyumba ye mu mbeera mu biseera bya COVID? Eddie Yawe be bamu ku be batandika okuyimba be bakubira ba Misaki. Misaki waba ali mu industry. Ng'alina ebyo by'alina. Eddie Yawe be bamu ku batandika generation y'aba Misaki kuveeyo nga bakola Dream Studio. Nze nsuubira Eddie Yawe alina okubanga Eddie Yawe mpuli alina omukazi yeewa mwekwe. Kyoyagala okungamba nti mu myaka 2 nga tebakola lwasobodde okubeera nti naaconcentrating amaliriza ennyumba nga sente yali yazitereka. Ennyumba gizimbidde emyaka nga 10. No, ngamba mugina emyaka 2 gyalabye. Mugina emyaka 2 mulirizamu katini. Mugina emyaka 2 Bobi Wine yeesimbyewo Nyanzi mwalabidde okuwasiza mukazi we gw'amaze naye emyaka egiwere 10. Kati ki kyotegeeza? Mugina emyaka 2 ng'abantu batudde bali mu lockdown. Banjo maani lwavuddeyo okulaba nti olwo kisaanidde okutunula mu kamera agambe mbu alina ebizibu simanyi mmeka mu Kampala. Mu kino ekiseera be bavuddeyo buli muntu alaga ebyobugagga by'alina mu kano akaseera nga bamanyi nti abantu tebalina kyakulya. Abaagala okulwanirira ensi. Banjo si politician tabiriimu. Nega tutunuulira abantu ababonaabona. Essaawa zino ze kankubule Faluku ne bwe mbeera nga naguze emmotoka ey'akabi sisobola giraga abantu kuba essaawa zino abantu baagala kawunga naye babeera nga gwe baakuyirawo omubiri. Banjo maani n'otosobola kuba wadde ennusu 10 okujja abaana bali mu kkomera abaali basonda milioni 3 nga ne sente era zaava Bulaaya naye gwe n'otofunamu kasensi n'ogamba abantu bali bajja kunyiiga n'ojja n'obatunda mu kamera ze nina emizigo emeka nga walemererwa okuteeka wadde 15 okubeeringa abantu abafiira mu kkomera. Sente yali asaba okubabeyiringa. Banjo olinawe wamulabako mu kampeyini za Bobi Wine? Olinawe wamulabako? Muganda waani? Tabiriimu okubeera w'Oluganda kiringa Irene Kayemba. Irene Kayemba wamulabako mu struggle oba wamulabako mu kampeyini? Okay, kyogamba Pulezidenti Museveni bonna baganda be bonna bali mu byabufuzi. Lwaki baganda ba Pulezidenti Museveni abatali mu byabufuzi tebatulaga byabugagga byabwe? Baganda ba Pulezidenti Museveni kibakakatako okuyamba. Nekibakakatako okutulaga ebyobugagga bye balina. Oyagala kuŋŋamba nti bamuzeeyi Mbabazi basali musale simanyi baani bakayihula tebalina byabugagga. Eddie, omuntu okulaga kyalina kitegeeza ki? Ku mbeera famire eyo gye yatuukamu famire eyo yeetaaga okuwa protection olwa Bobi Wine. Era balina okubeeramu ne sense eraga nti buli kintu kye bakola kyaffectinga bannayuganda. Kubanga Bobi Wine yafuuka very important person mu nsi. Tumutunuulira nnyo kati muganda wa Bobi Wine wabba obubbi bajja buteeka ku Bobi Wine. Olaba muganda famire enziri ba Bobi Wine babbi bajja kuleka oli abbye gwe bakutte nga oba aleepinga. Kati famire eyo erina okubeera nga mmodo tebalina kukola nsobi nga famire ya pulezidenti oba nga famire ya Kabaka weeri. Kuba kati be tutunuulira naye nga ne batulaga ebizimbe simanyi kati bannayuganda katugambe nti no tuli bubi ffenna tuli bubi
balyoke baveyo batwewanireko nze kakubule bakuba kyeyo bali wano abalaba obuyumba bwa Banjoman nga babulaba nga toyireti bali wano abaana abato balina ssente nga baguze ebizimbe wano e Bulaaya nga just ekizimbe wano e Bulaaya ekya ruumu ze 4 kigula obuzigo bwonna oyo Banjoman bwalina era nga babulaba baseka kati kankukakasa kino Faru okugula ennyumba ya ruumu ze 4 wano e Bulaaya ozimba ennyumba ya Banjoman n'ogattako ennyumba ya Miki n'ogattako eya Chairman Nyanzi. Genda ku internet olabe okugula ennyumba eya ruumu ze 4 wano e Sweden ojja kukozesa miliyoni 2 eza corona. Obuuze nti ezo miliyoni 2 bw'ozikyusa mu za Uganda okola ki? Just ruumu zi 4 nga tetulina abaana abalina zibbangalu. Nenga gochoba omanya abasajja bano bekolera sente zaabwe. Amazima gali nti bakoze Bulanda